oli Mbarara oli eyo baana bali mwolidde leero tufunyeyo musawo Nabbanja ne musawo Semongerere oli Nansi ne Nansi naye munnange nalinga saagala Nansi musajja nga kale bamute kinyuma tekikola makulu naye era asoma nnyo omwana omulenzi asoma nnyo ova ku level ya Nansi nenze kati kambere ku Nansi engeri gye ndi wa head Luganda muweereza ture nga Dr. Nabbanja yebwakola omwana ono omulabye atandise okukasuka akabina bwati n'ekifuba bwati tasala watuufu waali mu maaso gyali n'emabega gyakola ki gwe banzigunde ebikonde z'olufuba munda omwana oyo omweŋŋanze oti omutandise otya omusaba oyogera naye asika talina nno kyajjawo naye yasebumbu akwata omutandise otya omweŋŋanga kubanga omulaba ali mu layini atandise okugenda mu gaapu z'abalyolyomi nno alina sooka kudoodooma oba kuwanika kifuba myaka emituufu gyandibadde ddi mulimu abaana nga homonizi zaabwe bakula mangu n'okisanga bambi mu pifo nga ebbeere litandise ovaayo ebbina likomeeri ne kikutabula abaana bagenda mu periods as early as ngaali mu P5 yes kakati ate togenda mulinda amala ettuuka senior 2 kambuuze omwana wange webanga ndaba akula mu njawulo mu kwawukana ku baana abalala nsobola ogenda ku ssomero ne advise Babu bwana kyolabanga bambi ekyanda kyera kwamba sportswear kino ekiwale I have a friend actually she's called Zaina omwana we gyasomera bino byana biri fresh ebyo era ye lunaku lwa sportswear amuteeka mu body sockings ontegedde bulungi agamba ate bambi kyeru nnyo advice noga bannayenzi ffe waffe omubiri ogwaffe kitiribiita okulwa obulungi bw'abasomesa nammwe emanyi muli bantu omwana wange mbadde ayadvise namulanga amuteeka mu body sockings oba amasomero gatandika okuteekerawo provision olwoge nalaba nga sportswear no maaso bateekawo akantu kwe kati nga tugamba Nabbanja oli waakano PCDN tukwadde empale enkalo gwegenda tukwina ze ndowooza omwana oyo ba you go out tutamutandikiriza mpola mpola you make it familiar kankubulireko weakness abazadde gye tuyina is every time omwana omulabanga omuto oba omulabanga omuto kyasobola omuyita baby mami that is bazadde kyobalanga olumu abazadde abamu kibakuukako obukuusi nabamuga omwana wo kino kyali bwe kiti nga wali tosuubira omwana wange yali akyali muto omwana wange muto naye bambi nga yakkulako nga totegedde kakati amaaso gababeereko ziri terms endala zidduka 2 weeks 3 weeks is a holiday naye kati waliwo ebbanga ddene nnyo ye time abazadde abamu abaana bekeera ku makya n'ogenda muleba waadi n'omusindika kwasa ensonyi tomanyi watandikira bwe mwegeya nno nebbaawo yogera n'omwana owa nze ndi bize nze ndaani omwana owamwe n'atandika obbakwasa ensonyi kakala omukazi yeevaamu oba ofuluma ekisenge wuuyo gwe waize kale mama uli I think some chick actually a story najikola ne ku TikTok yange yali agamba baba twalira omwana nga wa mwaka gumu naye ku side eri ekina wataka nga omwana banne bamukutte gwakutte mulenzi nakutte mulenzi naye akutte wa myaka 8 akutte omwaka gumu. How do you even encounter that? It is just disturbing. So no Ngeri ate mubireeta banne mama mutubulira bingi omulungi abagala byejjako najja nagamba tu akati ate nembulirira mbimu Nabbanja wangi jangu galawo olujjolo nobanga agenda zaawe dinisa kendeza TV bana tula wansi kati ali munzikiza go to text anti taagala omulabe ngafulumye ebigambo ebyakamulali ngani yangalo apa omaba salamu rapinganga nanga yankwatanga tugende kusomero saa 7 omaze okulya ku Sunday omaze okwambala uniform nagobawo bali
n'atandika ate nagamba soma bulungi eno kwagatta ebyabalenzi n'akutabula n'oyo ina pressure y'okudda ku ssomero kale ate naye aleeta ebibye nze ndowooza tubireete mpola mpola in bits ate tubuildingire ku bye tulaba. Okay, abazadde omwana wabeera akula wabeerawo attachment. I wish we could communicate this nga abaana ffe bakyali bato but tekisoboka kuba yaba akyali baby naye omwana atandika odditachinga. Bujjukira wano bavudde mu kisenge kyo atandisa osula yekka ali independent abeera ku ssimu abeera azanya bibye aditachinga kati ate waliwo moment woyina okumuddiza woyina byoyagala okumugamba. Tulina alubaamu zino muyite oba badde apanga gyayo akafaananyi olaba abazadde osobola okumala ttaamu eno ng'ogenda kubulira omwana w'ebintu bisatu naye nga bya mugaso nojjayo akafaananyi n'omulabira ddala because abamu tufaanana ddala exactly nga bazadde baffe baali bafaanana omanyi tino tufaanagana naye nze nali nkusinga kusooka omuleetemu eyo debate kubanga bw'ojja mu debate yaani yali asinga akabina mwana ne maama kitegeeza oli mumujjamu mpewo naye nkusinga mami nze naye nokimanyi kwegyo emyaka baali bankwana you're bringing it home mpola mpola naye oleme kubeera nga eyamuggiridde ati kati omuzadde wabeera nga eyakuggiridde nze olumu nga wange nyamugamba kati omwana jjukira obeera innocent kyokka ali bigamba oli oyagala mugamba nze n'ebintu by'oŋŋamba sibimanyi nze sina na bitandika kyova nti terigwabulira n'ayogera terigwababulirira n'addamu. It is one way. It's supposed to be a debate. Ayawulira ate kyekigenda mu maaso naawe omuwendo owoozayo. So tubajjemu empewo mpola mpola tubireeta lumu osobola okugamba nti kakati ngenda kutambulako naye era ojja kulaba in one way or the other gyalabayo omuvubuka amutunuulidde naakutunuulidde. That's how they look at you. Omuzadde ndo nabo si bwangu bannaye. Ogera okula mwana nfudde ensonyiwa z'omwana. Wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu program